Oluvannyuma lw'okulaga emboozi y'akazinnyirizi w'amawulire Kapere lwe yali yayawukanye ne mukyala Lydia Nakandi ku ntandikwa y'omwaka guno ng'amulumiza okulya ennyo n'obutamala Lydia yeekuba mutima n'akomawo Kapere ng'ono yeevuddemu n'agenda magaba Nakandi okumwanjula n'okubeetondera mu butongole. Talina kyansimbye singa abadde yansimba mbadde nina kubeera na poloti niye nnyini aŋŋamba buli mutwalo buli mwezi buli lunaku tulye mutwalo buli lunaku tulye mutwalo. Era waba yeekubye mu mutima akwate kuba ajje ewaffe Yeetonze. Kapere awerekeddwako mikwano gye n'abamu ku b'enganda b'esitule ne bagenda ku kyalo Wakitaka Bugomere Mafubira mu disitulikiti y'Ejjinja mu maka ga Ssekimpi Joseph ng'era ne batuuse ku saa 9 ez'olweggulo. Kapere olutuuse awo ne batandika okujja okumulaba kukuusa n'adda emmotoka okuva mu mamwe ku bifaananyi. Abawaka bali beguli gutyo kwe kumuyingiza mu nnyumba ne basibawo negedde okutangira abantu okumwetolola wala nga kirobedde abantu okudda amalirisa okwongera okubba ebifaananyi nga bakozesa essimu zaabwe ng'emikolo gy'okwanjula bwe gibeera. Abaana bawaka batandise okujja okubuuza kubako omuli abawala basenga ne bajjajja. Wano senga w'ensonga ziri muwala wa Nakandi nayanjulira abasidde omukomo mutongole wakati mu mizira. Nakandi asaba bazadde bakirize bazaale omwami we. Ebyo nga biwedde abako bagabuddwa ekijjulo. Musuubiza abalongo musuubiza za donna Katonda ly'anaatuba naye ndi musangira ku mutima. Nange neetaaga saa yonna ngenda kufuuka Ssaalongo. Mu kusibula kye basanze wabweru nga geeti ejjuddeko abantu abali balidde serebu waabwe bamulabe era ne batandika omukubira enduulu. Olwo abalinnya emmotoka zaabwe okudda mu kibuga abo ne beeyiwa ku kkubo okumuwerekerako. Byonna mubikoledde wamu. Okay, tetulina buzibu tujja kubeera naye era naffe tumwagala nnyo ng'abasoga kati yegasse ku bebekulu bali batya. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.